Okero atiddwa Kalabba enkya ya leero. Ono nno omwami gwe twogerako ye musajja eyagenda n'atemaatema abaana. Omusango gwe gubadde gugenda mu maaso ebbanga lino lyonna. Era ng'omwami ono tubadde nga tumulaba nga bamuleeta mu mbuga z'amateeka okusisinkana omulamuzi. Ebintu by'abadde ng'akola bibadde bireetedde abantu okukkiriza nti oba oli awo omwami ono omusango teyagukola nga waliyo yagukola ne yeekweka emabega we. Olw'ensonga abadde nga akola ebintu eby'okubataala, ebintu ebinyoomoola, bamubuuza ebibuuzo aseka, bamubuuza ebibuuzo tafaayo, atunulanga bw'ayagala, atumye ne kabbiya n'anywako n'amazzi agatukula, n'anywako afuna n'akatebe ne bamuterako awo n'atuula n'afuna ku mpewo. Ne kireetera abantu ebibuuzo bingi ne batuuka n'okwebuuza naye ddala omwami ono yatta oba teyatta. Kuba teri muntu gwe bateeka ku musango munene bwe gutyo n'afuna n'amaanyi agakoona obugere, n'afuna amaanyi agwakontola, n'afuna amaanyi agogera ABCD. Ate nga omusango gwe guno gwali muzigoolo mungi, mwe muli abantu abatali baggwanga lyaffe kujja nga bamubanja, mwe muli ebirala ebipya ebyavumbulwa ffe bye twali tetumanyi ne bituleetera ebibuuzo bingi nnyo. Wabula nga sinnaba kweyongerayo, yenze Sheila Adita atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange. Subscribinga okwate kade nga buli video yonna yonna gye nkuterayo ekutuukako bulungi. Twagala nnyo mubeere nga mukomentinga olw'ensonga nti mmwe comments zammwe tuzifunamu ebintu bingi ate era tuziyigamu ebintu bingi. Kyova olaba tubeegayirira ne tubagamba ng'oggyeko okulikinga era commentinga. Ku mikutu emirala kwendi nga nkozesa Sheila Adita page ku Facebook, Sheila Adita page ku TikTok, Sheila Adita 1 ku TikTok, Sheila Adita ku Instagram, Sheila Adita ku Linkpedia, ku Thread, n'emikutu emirala mingi nnyo. Jangu obeere ng'onneeyungako. Gwe omusango gw'Okero alaba vidiyo eno oguyizeemu ki? Gwe naawe olinganze atakkiriza musango guno oba olinganze akkiriza nti yes ekikoleddwa kituufu, ekikoleddwa ekyokuteeka Okero ku Kalabba kituufu oba si kituufu? Omuntu yenna ali eyajja gamba nti kituufu, naye ate mulimu Abannayuganda batandise okwebuuza ebibuuzo nga bagamba ddala mu ggwanga lyaffe lino tulinamu Akalabba. Era ng'abamu bagamba mbutyanga babaawo tebawulirangako muntu yenna gwe batadde Kalabba mu nsi yaffe muno. Era nga bagamba Akalabba ako we kabaawo we kali, lwaki bulijjo tebakeeyambisa ne bakateekako abantu abo abazza emisango egya Naggomola, abakola ebikolobero ebitasonyiikika? Lwaki kavuddeyo lunaku lwa leero? Wabula ate nga abalala balakiddwako nga basanyufu nnyo nga bagamba ife okukkiriza nti Akalabba gye kali tebamutwala wantu wonna kumutugumbulireyo nga tetulaba. Twagala atugumbulwe ng'ensi yonna eraba, nga bannamawulire we bali bakwate ebigenda mu maaso bamutuwe tumuteeke ku State Square. Ffenna abali mu ggwanga lino tumanye ensonga State Square lwaki weeri, era State Square ayitegeeza ki? Ku State Square awo emmundu yali evuzeeko nga omukulembeze agezaako okweddiza eggwanga lino eno okulifuga. Era kyova olaba bagamba eggwanga lyaffe awo we litandikira. Kati n'abantu bagamba bamutuwe tumuteeke awo eggwanga lyaffe we litandikira, tumukoleko ffe ng'abantu tumanye nti nno Akalabba kawedde. Kasita bagambye bamusalidde omusango gwa kufa, bamutuwe abeere ekyokulabirako eri abantu bonna, tumukoleko ffe emikolo egyaffe ekintu kiggwe. Wabula we mutwala eyo, we munamutwala eyo ewala tetumanyi ki kinaddako, tetumanyi oba anattibwa oba tattibwe, oba munaamusonyiwa oba temumusonyiwe. Mumutuwe iffe tumukoleko. Gwali eyalaba akatambi kano olowooza ki? Ogamba Okero bamuweeyo abantu bamukoleko oba bannamateeka bo bamukoleko? Ogenda kubanga nze Adita akola akatambi kano mulimu ebintu bye sitakkiririzaamu, naddala nga ebintu by'okugamba oli tumuwanike Kalabba. Oyinza ogamba omuwanika Kalabba nga mugenda kikolera eyo, wabula omuntu akoze omusango ogufaananyiza bwe gutyo avuddeyo n'atugumbula abaana abato abatanneetuuka, abatasobola yadde okwetaasa, obasazeesaze obasse.
ewatali nsonga abatalina kye bakoze igwonenene singa akalabba kano kaba weekali tubadde tusaba nti buli muntu alina omusango nga bwe guti akina nzisa abaana nzisa abakulu nzisa abakadde nga toyina ensonga ntufu lwaki omuntu oyo omusse bonna basaana okuteera akalabba ate era ng'eggwanga lyaffe okugenda mu maaso liyina okubeeramu ebintu webiti ebireetera abantu obutatwalira mateeka mu ngalo ng'omuntu asse munne asaana kuttibwa nga omubbi asaana kutemebwako mukono abo abavayo ne bakwata abaana abato ne babakolako ebyensonyi ng'alina kulaayibwa bamulaawe ensi yonna ekimanye nti nno ono alaayiriddwa ensonga lwaki bamulaaye yeekakaatika ku bakazi bino nti nfumbiddwa omusajja ankuba omukazi ankuba abo nabo bavunaanirwabwe kweggamba nti eggwanga baliteekemu ebintu ebireetera eggwanga okugenda mu maaso jona luli eggwanga kasita toteekamu bukambwe n'otateekawo mateeka gabagika abantu bafuuka ekirala abantu babeera tebakyatya agamba nze kino kasita nkikola nze nina ssente kijja kuggwa mu bunnambiro naye ebintu weebitu bwe bibaawo bannange babeera batutaasizza gw'olowooza ki alaba akatambi kano okkiriziganya nange oba nedda twesange mu comment section